bwino ye akyagenda maaso n'okuba nti ayiika. Ku nfa ya Elishama Sessazi, omwana agambye okuba nti yeetugira ku Setahayi, wabula ebyakazuulwa biraga nti omwana ono yattibwa mwana munne oba muyizi munne, era ng'olutalo lwaviira ddala ku sapatu ezaali ez'omuyizi omu, era ng'omuyizi oyo yatta Elishama Sessazi kigambibwa mbu mwana wa omu ku banene mu gavumenti. Oba ndowooza lwaki ndowooza essomero lyasirika tetumanyi, wabula omuyizi oyo yakuba Sessazi ekikonde mu kifuba, era ng'ekikonde ekyo kyaleta Sessazi okuzirika. Bagenda omuntuusa mu ddwaliro nga bayise wadeni okumutwala mu ddwaliro ng'Elishama Sessazi amaze okussa ogw'enkomerero. So ono yanoonya sapatu ze yali azitadde nga Elishama Sessazi alina waaziseetudde. Ono mu busungu obungi kwe kukuba Sessazi ekikonde ekyamubujja mu budde. Wabula ebyo bikyagenda maaso n'okuba nti bizuuka, oba bwino omupya buli lukya azuuka ku nsonga eno. Newankubadde essomero likyasirise, okunoonyereza kuno kukolebwa abazadde abaagala okumanya omwana bwe yafa atya, abazadde abatatudde abalina obulumi ku mitima nga bayambibwako abazadde abalina omutima ogulumirirwa muzadde munnaabwe. Njagala nsooke nkutuuseko akatambi kano. Ebigambo ebyogera mu katambi kano si byange, ebigambo by'oyo Ssekinnoomu ali mu katambi kano. Tukyagenda maaso n'okuba ntuzuula ebintu bingi. Nkusaba video no gimpe like. Bw'olaikinga video kijemba kuba etambula ku speed yawa gwetuka ku buli muntu. Akatambi kaako Sessazi yafa atya. Era abafamile njamulirize message eno n'amawulire gengendo bawa. Essomero lya Seeta bwe mutavaayo kunoonya family eno ngenda fulumya videos. Omwana attibwa. Nkiddamu. Essomero lya Seeta amasomero ga mukyala Museveni ago mu miyingo gaddukanya ngenda fulumya. Omwana oyo yattibwa. Waliwo omwana w'omunene omu mu gavumenti ya Yoweri Museveni asomera Seeta. Waliwo omwana w'omu kuba State House, ng'omwana oyo naye asula mu gundi eyo. Kati baali bagenda kunaaba, zaali ssaawa 10 bagenda kunaaba. Kati owa State House aleka sapatu ze bambala silipa, agenda ku kantini afune ebyokulya. Elishama najja sapatu z'omwana oyo waliwe yazitadde n'azisembeza munda. Bwe yazisembeza munda ono akomawo abuuza sapatu zange ani azijjewo, naye nga azitadde awo kumpi mu kolido we bayita. Ani azijjewo? Oli Elishama nga nsembeza wansi. Mwana n'amukuba ekikonde mu kifuba. Bwe yamukuba ekikonde n'agwa eri, n'abeera nga azirise. Ne bakubira warden ne bamuyita ne bamugamba ono akubye munne agudde eri akoze eki azirise. Kakati omwana oyo bw'amala okukuba munne bamutwala mu office ewa HM. Bagamba omwana bamukubye naye warden amujje bamututteko mu sick bay embeera si nnungi, ne bamujja ne bamuteeka mu ddwaliro, ne bamuvuga mu ddwaliro emu. Bangambye eddwaliro liri Nsuube something like that. Bagenda batuuka omwana afudde ng'akutuse. Message ebagiwa blog omu ali ku TikTok ne social media agifulumya agiteekayo. Twala omwana afudde n'abuzaabuza ekiboozibozi. Kale n'ebyo bye bikyagenda maaso n'okuba nti bizuulwa ku nfa ya Elishama Sessazi. Nze kye neebuuza oba kye neewuunya, mwana munne ne wabanga yatta Sessazi aba Setahayi tekigwana mmwe kusirika.
Setahayi kyenzudde nganzo omuntu kati bino byange eno endowooza yange. Okugaana abayizi okuziika Sessaazi ndowooza baatyanga mulimu abayizi abamu abasobola okwogera omwana ono yafa atya obanga bayinza okubuuzibwa naddala munnammwe yafa atya nga basobola okwogera amazima. Setahayi engeri gye mukuttemu omusango guno oba engeri gye mutukuttemu ensonga eno engeri ensonga mugikutte bubi nnyo. Bangi kummwe abali mu ntebe za Setahayi basomesa ba headmaster muli bazadde. Omuzadde waba yakera ku makya n'abaleta omwana waabwe nga mulamu ate siko mumuwe engeri omwana waabwe yafa atya naye temusirikanga busirisi bwe mutyo. Kino kigezaako okuba nti kittattana erinnya ly'essomero lyammwe wadde mmwe mwagala okubikkirira erinnya lyammwe. Naye okusinziira nti abazadde ab'enjawulo bavuddeyo okumanya omwana ono yafa atya ate mmwe ng'essomero kibatadde mu buzibu. Kibateredde ddala mu buzibu. Ne gye buli kati temuvangayo kuwa official statement ku nfa y'ono omwana. Mazima ddala kale ekyo kyewuunyisiriza ddala. Abazadde obulumi bwe balina bakoze buli kimu okusobola okulaba nti omwana waabwe yafa atya. Ebimu byolaba bye tuyisa ku internet tetubisaawo nti olw'okuba tuba twagala okuttattana erinnya lya Setahayi nedda. Naffe tulumirirwa ku musayi gw'oyo omwana agambye okuba nti yeetuga naye ate nga n'obujulizi obulaga nti yeetuga tebuliiwo. Omuzadde tabulaba. Fe information emu gye tupaasinga evira ddala ku eyo abazadde gye babayisizza. So n'olwekyo Setahayi kye mukola tekiri professional. Kitattana erinnya ly'essomero. Kati omwana oyo wabanga yatta Sessaazi nga bwe wulidde mu katambi ako, mu butuufu abaana bajja kuwummula. Naye abaana banaawummula mugenda kuba briefinga nti temwogera kino na kino. Mugenda ba briefinga nti temwogera kino na kino. Kuba bagenda kumata bagenda sigala ku masomero. Abaana bajja kufuna holidays era bajja kubabuuza nedda kituufu omwana ono yafa atya. Era mulimu abamanyi era mulimu abatamanyi bajja kwogera. So n'olwekyo tusaba essomero alisiko divine official statement eraga omwana ono oba omuyizi ono yafa atya yeetuga atya. Kigambibwa nti mwana yamukuba ekikonde ekyamujja mu budde. Essomero lyagamba nti omwana yeetuga. Naye ebintu bingi byo bikyazuuka ku nfa ya Sessaazi. Obwina akyagenda maaso n'okuba nti ayiika ku nfa yaani ku nfa ya Sessaazi. Kale nno ffe omulimu gwaffe gwa kubawo information eyo yonna ebeezuuliddwa ne tugimanyisa abantu. Ne tugimanyisa abantu. Tetuliwo okuttattana linnya lya ssomero, tetuliwo okuttattanya kitiibwa kya Honorable Jesse Muyingo no. Wabula information gye batufunye gye tuyisa ku mikutu gyaffe. Okusobola okuba nti tufuna obwenkanya ku mwana Elishama Sessaazi mujja kwebuuza. Ffe abakola bino Sessaazi tulina we tumuyita nedda tetulina we tumuyita. Naffe tulina abaana tuli bazadde. Tuli bazadde ate abalumirirwa. Nti ekintu kyonna kyonna kiba kituuse ku mwana bw'atyo kisobola okutuuka ku wange oba ku w'oyo andaba. So kyekirwaki nti abazadde bonna abasinga abaraisinze voices balumirirwa bazadde abaafiirwa omwana mu by'ekisiru ne batafuna kunnyonnyola omwana waabwe yafa atya. So n'olwekyo wano tewaliiwo muntu yenayina gwe batattana linnya no. Wabula essomero mmwe buzibu aba Setahayi mmwe buzibu. Muveeyo mwogere omwana w'omukazi yafa atya. Mwogere omwana yafa atya. Temusirika busirisi si kirungi n'akamu. Ate temuvaayo ne mutandika okugamba nti omusango guno mulina omuntu gugutaddeko no. Bino ensonga mu abagituusizza eno singa omusajja mwamugamba nti omwana we yafa mwandimuyise ku ssomero ne mumugamba omwana yafa bw'ati ne bw'ati nekitegerekeka. So byebyo mwebale kuba nti ate mutugoberera si Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo. Peace.